Olunaku lw'enkya akakiiko akakwasisa empisa ku ttendekero ly'e Makerere kagenda okutandika okuwuliriza okwewozaako okw'abayizi abawerako abaawummuzibwa nga balangibwa okwetaba mu kwekalakaasa abayizi bwe baali bawakanya ennyongereza ey'ebitundu 15 ku buli 100 ku bisale by'e Makerere. Kisuubirwa nti okwewozaako kuno kwa kutandika mu ssaawa nga 4 ez'enkya era nga bannamawulire si baakukkirizibwa okubeerayo. Kati mu kwetegekera olunaku olw'enkya, abayizi olunaku olwaleero nga bayita mu munnamateeka waabwe Saazi Mavini bategeezezza nga bwe bali abennyamivu olw'engeri ettendekero lino gye likuttemu ensonga zaabwe omuli n'okulinnyirira eddembe lyabwe ery'obuntu wabula ne bawera nti bakyali bagumu mu mbeera yonna newankubadde nga banyigirizibwa. Ffe be baakuba basajja baabwe ab'amagye be baatuleetera ne batukuba nti ate ffe abaaleeta akavuyo akaaliwo bwe bamala okukola ebyo byonna ne batuwandiikira ate nti nga batuyita okugenda okwewozaako. Kino ekikolwa kya buswavu nnyo. Ebintu bino university byekola mu bufunze kyandibadde nga mu justice okutwalira amateeka okutwalira amateeka mu ngalo kintu kitini nnyo. Kyandibadde nga akabinja k'abantu okuba omuntu nga tekamuwozeseza nga tekalina yonna right ye yonna gye kakoze ki gye kataddemu kitiibwa. Olukungaana lwabwe balutuuzizza ku wooteri ya Emiradi wano mu Kampala nga beegattiddwako ne ssentebe w'ekyalo Kimwanyi ekisangibwa e Wandegeya ng'ono ategeezezza nti bo ng'abatuuze n'abakulembeze bakooye okwonoonebwako ebintu byabwe mu biseera abayizi bwe babeera beekalakaasa nga ensonga lwaki bavuddeyo ne beegatta ku bayizi oba olyawo eddoboozi lyabwe linaawulirwa okutuusa ng'ennyongereza ez'ebitundu 15 ku buli 100 ziyimiriziddwa. Oze ku Munnayuganda ku mwana omunaku eyandiyagadde okujoyininga Makerere University asome naye asobole okukyusa obulamu bwe n'obwannayuganda abalala. Enteekateeka eno ekume era tuli mayiga abayizi bano saawa yonna tugenda kubeegattako kubanga naffe tukooye okuba nti omukka ogubalagala buli kiseera gukka mu bantu baffe ne gubakosa ebyensusso. So tugenda kwenyigira mu lutalo luno awatali kussa mukono n'omulundi n'ogumu. Ate era twagala okubajjukiza nti Pulezidenti Museveni wabatambudde kulemesa nguzi eno y'enguzi yennyini gye twogerako. Yakuliddemu abayizi abaagobwa era ng'ateekeddwa okulabikako mu kakiiko k'empisa olunaku olw'enkya. David Musiri ategeezezza nti omu ku bayizi bannamukisa abaayitira mu nkola ya gavumenti eya bonna basome okuva mu pulayimale bw'atyo n'ayita mu sekendule okutuusa kati lwali e Makerere nti kyokka waliwo banne bangi abataafuna mukisa guno ye gw'alina n'asaba abantu bonna baveeyo beeyunge ku nsonga eno okulaba ng'ennyongereza zino ziggyibwawo. Omuntu w'owansi lwaki ete basomesa ne bakomyawo? Tujjukira ffenna nti ku mulembe gw'Obote university zino eza gavumenti zaalinga za bwerere ng'omwana asoma ate ng'ogenda okumala okusoma nga n'omulimu weeguli. Olwaleero omala okusoma nga tolina n'okunoonya omulimu. Naye ate nga ne mu kusoma osomera mu bugubi nnyo ate era n'ebisale ne babyongera nnyo kutulemesa. So ekintu kino tukivumirira. Abayizi abalala abagamba nti baakubwa ne banyigirizibwa boogedde embeera ze bazze bayitamu na biki bye basuubira olunaku olw'enkya. E Makerere wafuuse ekkomera nti lwovayo okwogera ne bw'oba oyogedde ekigambo kimu bwe kiti either ogenda kukubibwa oba bakusibe bakube tiyagaasi oba bakugobe. So kati ffe abamu ku bayizi kyetusazeewo okukola kwe kusirika. These are your kids. Some of them have kids at the university and reaching an extent of beating someone who doesn't, a deaf person. You know they are deaf and you're still beating them up for them to say something to you. You find someone clutches and they're telling you their name but you still beat them up. Kyokka baneera basambazze n'ebyogerwa nti waliwo bannabyabufuzi ne bannakyewa ababavujjirira ensimbi basobole okwenyigira mu kwekalakaasa kuno ng'agamba nti kino bakikola ku lw'eddembe lyabwe bo ng'abayizi n'okulwanirira ensimbi z'abakadde baabwe. Emirandira gy'enaale. So abo bonna ababuzaabuza abantu nti twekalakaasa lwakuba nti tulina abannabyabufuzi abatuli emabega kikyamu. Njagala okubabuulira nti we bongeza ebisale tebikosa wa people power yekka, tebikosa wa NRM yekka, tebikosa wa UPC yekka, tebikosa naye bikosa buli muntu yenna n'oyo atalowooza nga ku kibiina ng'owa independent. Bigambibwa nti tuyimirira mu kulwanyisa kino nga tulina ebyobufuzi emabega waffe n'ebyo byonna ffe tubiwakanya.
tugamba ekintu kino kitunyiga ffe ng'abantu ba wansi ebisale babyongeza kituufu babyongeza katate bwe mba nvaayo ne ŋŋamba nti ebisale babyongeza tetujja bisobola awo neebuuza ebyobufuzi biyingiriramu wa tewali kibiina n'ekimu ekiri mabega wa kino. Isa Kigongo yasase ku lye lino ku lwa 44 eggulo.